Ebyavanisa wa Bruno K bibi anti yitakagwa abadde aweera omwana we abiggyeemu omukono bannange byonna ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo ate ye Bruno K naye agamba nze sigenda kuta Vanessa kubanga oli maama wa mwana wange mugamba mutya mwasibye mutya ba mikwano kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell emesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra n'ennyongera okusabiramu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mukwano muddemu mufune obulamu obweyagaza. Sheikh Hamada Kakayire ono nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinesi zo tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba y'essimu weeri awo ate ofuna ebisinga wonsooka okubeetondera bannange vidiyo eno bwe tugikoledde waliwo ebireekana naye ate nga tulina okumanya biki ebigenda mu maaso munnange ennaku zino Bruno K ne Vanessa babadde bali bulala era nga bo ba social in-laws batandise dde okugamba nti baluka kudyo baagala kuzaako omwana abala baagala kumala kizadde ate mulowooza liitakagwa abadde yeewaayo okuweera omwana wa Vanessa tabiggyeemu omukono agambye nedda ekimala nze sigenda kuyambako ate ng'olina omwami wo nga n'essomero gye nnatwala omwana okumusomesa watwala bbaawo Bruno K ate n'alabayo kyokka ate yeekwasizaayo ebifaananyi ng'ali n'omwana wo ye waabipositinga mbu ebintu bye bitambule okugeza ng'ennyimba zingenda kuba mubateerako mu maaso wano nammwe ate omukazi mumwewulireko ng'ali obuuka agambye bannange abantu tebayambika kyokka omwana abadde yeewaayo okumuweerera paka ye nga ye waaligambira ati kati mpulira sikyayagala kusoma ebyokusoma mbivuddeko ne maama abakazi naffe batulimu ki Bruno K Vanessa gwe yeesibyeko tasobola kulabirira mwana era agenda kuddamu akabi tugenda kuddamu wano tumulabe ng'azze ate okuddamu okusaba obuyambi anti Bruno K naye nga maama ennaku zino bo omukwano gwe basaza mukamu era nga Bruno K yakoze n'oluyimba ng'aluyimbira Vanessa ng'amwebaza okumuzaalira omwana omulenzi ssaawa zino lwabiraba naye mabega kuli yali tabiraba yadde n'akatono kale ngenda kuba mbateerako wano liitakagwa nammwe ate musobole omwewulirako ng'aweera enkolokoota agambye ye kasooka abiggyemu omukono kyaka ndowooza Vanessa ye yalabye nga bbaawe Bruno K ajja kusobola okumulabirira omwana naye nga maama ng'ono agenda atandikira ku Vanessa mukwano ogamba otya post tuziraba ze mutukolamu naye so njagala okubuulira nali nasuubiza omwana oyo muweerera paka wanaakowa okusoma n'agamba kati Antrita nkooye okusoma fees ndowooza okimanyi bulungi ze mbadde nsooka okuwaayo fees za Seth ku ssomero essomero teri mmanja nga nze ndibanja bwe kibadde nga tannaba nagenda ku ssomero nga nawaddeyo dda fees you get it. On top of that, you even call me. Nongamba Rita kino kibulawe waka kino tewaliwo wano tetulina naki. Oba omwana nenkubuza tata omwana aliriddawa. Omwana yedwa wangamba accepting. Ngera nga keeping in medical attention, medical care. Kati mukwano. Asooke ntekere mu ka break mu continuing ne content mu continuing ne love mu continuing n'okozesa Seth kola promoting ennyimba za mama nga talina kyakuwa ate on top of that mwali badde ozatata nga talina kyakuwa ng'okimanyi bulungi talina kyakuwa ekyo tewakoma okunoomulagirira omwana gy'asomera n'atandika okwekubyayo ebifaananyi ku keeki ze tuguze azifu ne photoshoot gwe twekoledde nga gwakozesa okukozesa kufuna comments kati darling baby girl sigala mu bitiibwa ebirungi sigala ne Bruno K mukole content nga mukozesa omwana ng'okimanyi bulungi talina kyamuwa ng'ate bw'amala omukozesa content n'afuna comments biki n'omala n'ojja n'onkaabirira nti kimulwadde sonya kino kimuluma n'enkuwa ssente. It's okay, you can continue with your life. Just like he is back, I'm so happy he's back in his life. Ate tekiwaliwo kinyiizizza naye okukola post ogamba muno sonya abasala omugamba n'abantu abeeteeka mu bintu ebitabakwatako. Yes, we are so sorry. We will never in life ever support these online celebrity wahala dramas. Abajjanga batukaabirira. Tutaddeko break, darling. It was nice knowing you. Do not contact me. Please don't. Stay with your baby daddy. Enjoy your life. Enjoy your content. Enjoy using your child as a content. Thank you, darling. Mabata sponsor no silika notakola na press release nonsense. Tweboko mbuya mugamba nyimba olimba lwakugira omwana lugenda kuleeta revenue nasoka namugamba ddemu akole challenges zilizo nazo neza all songs ze nazikola
n'azikola mufo ky'okubeera bafokasinge ku mwana ye yali ku front page okitegeera ono not clearing image ye. One thing she doesn't really know that nti naali mu clearing image okitegeera nti Bruno K yali mu clearing image ye bamugyeko kiri ekyokubeera spam donor okitegeera ye yakimaze kati yamaze ddo kiclearinga ne bw'aba talina kyamuwadde as we talk of today's date ye image emaze okubeera cleared. You get it? Categorically, talina chamuwa, talina any good intentions in her life. Oshegera. Echo musiru mawaya tasobola kiraba, wabula ali mu nyumba ze zino waliwo luno lw'ekinyankole yazizzeemu dazikozeemu banda ze comments nga abantu bamuwoninga nga omwana oyo Vanessa nga ali mu kuddamu bantu. Era gundi liri abimpedu nange wasooka olabe Vanessa ali mu kuddamu bantu abavuma kikulumerewa kikubuzinya kikunugune kasita siri mwana wa nnyoko biki twamutadde ku call n'avaako nga talina na MBs n'agamba mbu akita baba asobola okuntereko 50 namugambye pardon me ontereko sinaose namugamba badde manya ate muli mukola content work sente oli mukola challenges abwe yangamba mbu revenue ana omanyi abantu aboogera ngazi she's an American rapper's wife oba ex-wife nto bayimbira Davido mbu revenue anaava mu luyimba. Does she even know what revenue means? Bannange katonda wande badde manyi oba Davido nti kyoma yayogera nageza okulaba nga Vanessa mbu revenue nonsense ava mu luyimba lwosimanyi okuzaala omumira omwana ezonya biki wabula mundeke. Sheikh Hamada Kakayire ono nno nga musomi wa dduwa era ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kugenda bweru bizinesi zo tezitambula bulungi mukubireko ku nnamba ye y'essimu eri awo ate wamma ofune ebisingawo era gwe wena ayagala okulanga naffe wano ku Sylvia News Extra ennamba yange weeri awo ate ya WhatsApp naye ng'ojja twogera ebisingawo.